Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Hi, are we there yet? Yeah? Okay, mikwano minja tuwa program wenyisa omwagalwawo surprise your loved one Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo bwentyo bwenshananye muka free dress akomulembe jasazje modole mulumye nga wali jasirjango odeta gundi jakeke mu box girete tugitwale tubanjulire surprise jangu tweyogeze bili bye batayagala soko omukyusize figa tekubanga yagamba figa ye muluma nedda sikyusa figa naye Jessica nkyuse balabeka dress ka Hosh Fashions kano tukaina we have it in red tukaina mu red color tukaina ne mu eno ye bagita bati si purple nate bayina erinnya bayina erinnya kale eno then ko Hosh Fashions kaina ne cream by the way wakalabye mu cream color eringa white. It's really nice. Nenga tuina obugoye bulabungi nnyo actually muje mu inbox abagala Sharia zaidi mutandike kati come to my inbox mutugambe mukyala wo tumuwereze tumugifting Sharia tumugifting akagoye akalungi kanasalira ate kikulu nnyo by the way fa abakyala nze buli idi ina kuba Sharia ndala ekyo kinnobya buli idi I have to change the Sharias. Ati olinga alumya waliwo ba aja abatagabira ddala. Sogedde kwabo. Naye nga tubagamba bahaji abalowooza okuwa ku bakyala Sharias eza idi ne tutandike kati okuteekayo ssente Sharias ennungi okuviira ddala ku mitwalo 15 225 3 katata za 35 $10 ebeera one piece mukyala wa jambala yekka ezo zijjemwemu chambu tumita chambwe chambu yeah oba otegeeza chambu bufuluma ka one piece like buba butaki obumu we have Turkish but it's just ka one piece ng'agisaliramu yekka ne bagamba yavuddewa so bwente bwenyekanye kanye abangamba awo mukama waffe nno wennaku zino agenda gamwogedde nnyo tumukutte baalu ntwaga muzituuse ze mulaga okutali musanga naawe oyina omumwa ayogera naye nga naye twategedde ekimuluma era nga banna nyina nno leero tambula bwenti mbolememulaga bbina limulaga kati atoba oliyina naye nga abagula obugule nye kati gwe oliyina lireke lisagale oba olinyeenya oba okola otya fetwagala naye nga ku Hypex Studios bali Busabala Road na Jana Nkumbi ni Cobbins Motel anti bayinza otabula ennamba kati njogedde ku Hosh Fashions bagenda tekubira Hypex babagambe twagala bifaananyi twagala ngoye bagenda kubira Hypex babagaye twagala Sharia zaidi ennamba ya Sharia ennamba ya Hosh Fashions 0702562157 ziri ku screen kati ezo muzimaze kati mwetegeka okuwandiika eza Hypex Studios temubitabula you confuse my clients guys kati ate Hypex Studios bakuba ebifaananyi eby'omulembe photoshoots ku mikolo gyonna n'okwata video ku mikolo gyonna beekwate togenda kwejjusa ye babayise Hypex Studios ayina omukolo gwonna gw'osuubira okuba ng'oteekateeka gwonna nga wandyagadde memories ezo bifaananyi video ku mukolo nga biri class nga birungi nnyo ddala weekwate Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba basange ku 0754 192434 bayise Hypex Studios bagambye n'abantu olumu tunulako ng'omwana ow'obuwala olutalo luza luli kunze kolwebbina bagambye olinga omusajja ng'olumu osekamu ogenda n'otuuka bwoti ng'olinga komando naye nze ate njagala okukolagana n'abakambwe anti saagala omanye olumu saagala kulinaana muntu anaayanguyira buli omu mba njagala nnyo okulinaana omuntu ng'aza sokoleke towennyonnyolako njagala nnyo
njagala nnyo okulinaana omukambwe atali mwangu ku impressinga oyo manja mumukuumako ebbanga naye saagala kulinaana eyemanyiza n'asinikira buli omu so sigalira jasi oli serebu kati baserebu tebayomba baserebu tebayomba naye oseka odduka mu kamera nze nkwagala onyiize kuba bw'oseka ensekozo nkwagala wano ensekozo otandika kati nkwagala kati beera mu nnyimba oba ye atambula amwenyereketa mukwano gwe mwenyereketa byo nze simala gaseka nsekera nsonga nze njagala nnyo okubeera n'omuntu njagala abalala bakwetamwe nga nze akwagala nga nze wuwo yewe mba siseka abadde ampaaki mbadde nkusomera ku komenti z'abantu oyinza oba kiŋŋamba erinnya naye bambi abalungi abatwabamwe bali kutulaba tubaagala nnyo thanks for your support big up on your souls yes bambi kale tunyumizaamu soka tutwale surprise omanyi surprise ino gyeraga munnange omuntu yabadde awo n'agamba valentine yawedde eyiseeko naye nga njagala okusurprisinga omwagalwa wange naye nga this surprise a bit tricky ne since ffe twewaayo okukola ki okukyalira abantu omukyala yayimye eyo bamuyita Betty n'agamba you know what njagala kusurprisinga mwami wange ku valentine naye obuzibu omwami gwempa valentine nanoba tugenda kukola surprise ya valentine stroke up ate naye eba apology kwetonda anti kati labayo omukyala yanoba omukyala mukunoba n'alinda omwami amunone omanye ebbanga eriyiseewo myezi oba kati 5 gigenda mu 6 tebamunona kati omukyala bwe yalabye mbu abantu ne bamubulya ne bamugamba giroddeyo mu bufumbo omusajja si wakunona omukyala n'agamba luli yanobanga mu wiiki emu omusajja aba amunonye nga yeegayiridde naye kati myezi egyo gyonna 6 tebamunona kati atooseka kikira nti tulina mukwatibwa nnaku tetuseka wadde tuddeyo wali wadde bakugambye toseka mbonyiiga era siseka oyo eyaŋŋambye mukwano kati ate balina ebakundoopera ne baŋŋamba kati ate oyo jasa ate yeesesaaki kati ne weebuuza kati waliwo ate yanyiiga lwe twakola surprise y'omusezi mbw ate waseka kati waliwo yayomba ennyo n'agamba ekiwala ekyo saakyagadde kyokola nakyo nekyesesa nange saakyagala ekyo ekikazi ekyabigamba wadde nebane ejasirikako abo be bafaani baffe ndi muyombi kyokka ate lwe mba njagala olumu oyombe toyomba kati ono eyagambye mbwemba kati wamma bulira tugenda mu surprise yannaku ate kankubuulire yannaku naye ekintu ekitambula nga kyemwenyerekesa kiba tekitegeera kakati tuveeyo jasi kati nyiiga kale walinze wenkwagalira kati tugenda kukwetondera kuba kwetonda tutwalya musajja valentine belated valentine yayiseeko naye n'agamba munnange shifa wali busy ate amusore yatubuukinga late yagenda okujja nga our schedule is very fixed n'agamba njagala gwe abakinkolera at least onaakola belated ng'eyise omwami omutwale kasmolo valentine then omale omugambe nti nga nninze tannona ajja nnone nali sinobye bya ddala kati yanoba ate saawe n'ayagala yabisazzaamu ebyokunoba ayagala obufumbo bwe ayagala omwami we era omutima gumuluma agira anoba banaye tuzze kuyamba mukyala ye kyabaaki nkusaze 5 kozi kati agira anoba tuzze kuyamba mukyala ayagala bufumbo bwe byenkugana tobitegeera omukyala ayagala bufumbo bwe yanoba bino yes yanobangako omusajja mu wiiki emu nnaku 3 tamuganya kubeerayo ne kati atiddemu myezi 6 tebamunona kati yatugambye tujje naye kati obuzibu ewaka waggale tukitegeera naye yaŋŋambye wotamusangawo kuba ku ssimu ye okitegeemu amaanyi waba waggale ate lwaki anti kimanya tannafuna bane jasi byoyogera bingi tebiyamba client fe tuba kusaidi ya client aniresi kati nga kiri ekisajja ekyatutuma nga omukazi bamwocha engalo ekyo tekyali kusaidi yakyo wadde yali client ate kati gwe naawe oba ne saidi yo nange nemba kuyange kati tuli kuya mukyalo oli eyanoba
ye yatutumye oba onkase ngenda kukaka ebimu tubyekaka kale naye lwampaka tuli ku saidi y'omukyala eyano baayagala makaage shes sorry alinze tekibangawo omutima gumukuba n'aguma naga asijja kuba ssimu kandage nanyiiga omusajja dde annone mu bitiibwa nga bw'atera okunkima tali mu kunkima amwayi safe omusajja mumujjukize nti gyendi ndi mukyala we mwagala yalinze ne Valentine omusajja amwesooke mbu olunaku lw'abaagalana omusajja agambe bane mukyala wange olunaku nga luno lw'abaagalana munone kati yaweddemu nnyo amaanyi ku Valentine ng'omusajja talina kyakozeewo ate nga mbu baayambalanga engoye zaabwe eza red ku Valentine tukole nja kunyumiza byaffe babi anti bibange bibyo yagambye ati yangambye nalinda Valentine onkubireko nga ntegese wano ebintu n'otakubayadde nayira lwaki yateeka ssente ku mugomani tusooke tukole tebanyuli ojja benyumirizeeka banna kaakati okitegeera najas kaama gwe kati omukyala ali scared banna neera tuzeemu okwogera ennyo boosi waffe byatayagala ng'onyeenya ebbina olaba nga kimususeeko so kati tukube essimu that is the option we have just leta essimu tukube oba kuno kuliko credit ati ennamba eriwa ennamba nade nagisavinze omukyala agitusomedde mu mmotoka nengisavinga ku ssimu eri so nga baleeta ennamba funa ekisumuluzo wali so nga baleeta ennamba omukyala agambye happy Valentine's Day my love ne kuliko my love my Valentine so she's worried atusindise tujje tulabe tukette tulingize tupimemu omusajja ali kuki lwaki tanyega obufumbo abwagala n'omusajja we amwagala n'amakaage agaagala era taliddamu kunoba asensebuse yeetonze kozi ye mwami ani Fred olunaku olwaleero Angie. Sebo, gyebaleko mwami Fred. Nze mwami Fred. Ono mwami Fred, gyebaleko sebo. Kale nnyabo. Namwe gyebale. Kale, kaakati bannange mbadde nnyinako obubaka bwo naye tubadde wano ewaka ndaba waggale. Simanyi ndaba wano emulyango waggale kati neŋŋamba oba nkoze ntya. Ne saagala kwetooloola kudda mmanju kati simanyi oba oli mmanju oba oliwo naye neŋŋamba sinsi nyina ennamba y'essimu kakkubireko mbadde nyina bye nkwagazaamuko ssebo. Obadde olina byonjagaza? Ye ssebo. Kandigye. Toli wala? Siri wala nnyo era. Ogenda kulaba emmotoka eya black epaakinze wano ng'ewuwo ssebo. Kale nnyabo kandigye. Kale tweyanziza ssebo. Kale nnyabo. Omanyi lwaki nsanyufu? Enjogera ndaba mwangu. Tambuuzizza gwani onjagaza ki ononye ki oŋŋamba ki kati awo n'ensooka omutima nkakkana bwe eddoboozi ddungi seeneekerevu kyova olaba bannange bambi oyongedde okutu jasi ogenda kunnyimisa emirimu tulina empaana gye tuwaana ba client si yeeyo era bwe ndaba nga sikyakola gwe buzibu kati ogamba otya mbu owulidde eddoboozi nze nkugamba humbleness his humble gw'ate ogamba sima eddoboozi seneekerevu liryo is it your man ekintu ekiba kirungi okyo anti waana nti omusajja ali humble tabwatuka tagenda tuzibuwalira egyo oba otunula banneesebo yenze tusanyusa okukulabako onatusonyiwa okuba nti ate ewuwo ffe abasanyukira gwe bannaye mbadde nkwagalako wano ndowooza ensonga nzigambire wano onatusonyiwa okukukuba ebifaananyi byoteetegekedde akafaananyi wali ketukuba tembeera nkunnyonnyoleko kulikayo gy'ova kaakati munnange nyina omuntu munnange yatutuma yali atutumye tuleete obulabo bwa Valentine naye nakola ki ne obudde
ne tulema okukwatagana. Ani oyo? Kati tuzze ng'eyiseeko omuntu oyo mwagalwawo. Mwagalwa wange? Aliwa yenna? Mukyala wo. Mukyala wange yagenda? Yaani yagenda? Mama Naamu. Mama Naamu? Mama Naamu yagenda? Yagenda dda. Mama Naamu era ye Betty? Ye Betty. Okay. Kaakati kituufu yoyo bw'aba Mama Naamu ye Betty ye yatutumye nga gamba happy Valentine, n'agamba nti bannange ye yalinze omuweereze ka Valentine nga talaba, n'agamba ye kaakakkolere. Omukazi ayagenda dda? Myezi 6 olwodda nnyo. Nga nkyali ku oyo? Nze nafunayo ekyana. Wafunayo omukazi? Nafuna ekyana. Omukazi atava mu kkubo essaawa yonna yonna waabwe, essaawa yonna yonna waabwe, nga mbeera ku oyo. Kaakati ezimu ku nsonga zantumye lwakuba kyotugambye ate kimalamu amaanyi. Agambye nti omwami atubuliddemu ensonga, mwafunamu obutakkaanya, n'anoba era nga bulijjo waatera okukola. Bwatera okukola. Ndowooza gwe kyoyise nti buli budde aba mu makubo tava waabwe. Kati mbu yaweddemu amaanyi okulaba wiiki emu 2, luli nnaku 3 2 oba omunona ng'omwegayirira. Wiiki emu 2 akutte mwezi, avudde mu mwezi myezi 5. Kati bwe yali twayingidde ogwa Valentine guno ogw'omukaaga n'agamba Valentine eno twabanga aba bwe wabaawo ku kyalo bye baleeseeko mugenda 2 mu katawuni ne mubiraba. Kati n'amanya Valentine ogenda kukubayo akayinja, kyova olaba bayira we nga sikulimbye. Ensonga eyatugaana okujja ku Valentine kwennyini yalowooza gwe ojja kubaako k'omukolera omumiisinge nga bye muzze mubaamu ku Valentine. Yagenze olaba eyise tolina kyokoze, n'agamba ffe tuleete. Omukazi oyo namukoowa. Ekiki? Ebyaddala. Taata Naamu. Namukoowa. Nze nafunayo omulala. Kyogamba waka wano kati waliyo omukazi. Waliwo omukazi. Nasuulawo embooku. Yazanise. Naawe togamba nze newasiza. Ekiki? Namukoowa. Omukazi atava mu kkubo saa yonna yonna waabwe. Kati ono aliyo ensonga yazitegeera. Yamanya nti awaka wazze waliwo nnyiniwo. Okusinziira emyezi bwe gyayitawo era teyamusangawo. N'amanya nti yoli yagenda. Ate enewe ye talina musango kuba si abayereza. Talina musango. Talina musango. Kaakati nze nalibeeredde awo. Keeke y'omwami ate ogiziza munda. Kati bannaye nkuyita ani mwami Fred, taata ani mukyala mama ani? Mama Naamu. Mama Naamu. Kati taata Naamu nga wayanguwa. Nayanguwa? Okumuzzaako. Emyezi egyo gyonna ani yali nfumbiddenga. Nze byokkola nina bingi. Sina budde bunaafumba ate ngende nkole emirimu gyange, nze nange olwalaba bwe ntyo nenfunayo yansiima. Oba yasangibwa oba yakusiima wasangibwa omuyina. Wamufuna bufunyi? Namufuna bufunyi. Kiki olutwene ekyakuganya okugenda omukyalo omunone nga bulijjo bw'obadde okola? Nkooye. Abadde agenda nengenda nemukima. Agenda nengenda nemukima. Kati nange nze nakoowa nalinnya ku kyawakati nange. Kati omukyala ali akyalinze? Akyalinze? Mu byonna byakola yamanya amaka ge weegali? Amaka galimu omulala. Kati waba ayagala akomewo just mu maka ge ono omufunire ewalala w'abadde. Awalala? Kuba jjukira bino mwabikola babiri. Twabikola naye ate omuyinamu abaana ono wakamufuna tomuyinamba. Nga tadda. Kati n'okumukimanga obukimi buli ssaawa siva mu kuba ngenda kukima addayo nkima addayo nze nembikoowa nenfunayo ekyana era kiri awo mu maka kifumba kindabirira. Kati ono naye bw'anaanyigamu n'anoba ng'oleeta omulala. Nga ndeeta omulala? Kakati naye bw'anaagiragiranga bw'ati n'agenda nemukima n'agenda ng'ate nfuna ate kati nze n'abeerera awo paka ddi. Kati bannaye ki ekyasinga omunoobya wadde nnyingiridde ebitalikwatako?
ekyasinga okumunobya ndowooza waliwo obusongasonga bwali butono awo kati mwannyinaze yajja n'abeerako kaawo yajja n'omwana naye akaana wekagira nga wekati nekaasa amasowaani ekyo kyekyasinga amunyiza jasi omwana oli ayakyadde n'anoba olwekyo neba nejjasula ekyanobya omukyala kyekyo oba yali Oba yakagambako. muyombi omukazi owa yali muyombi yali takwatagana nnyo nabasaidi yewange bayombaganamuuko awo kusinziira kwentambula ngenda okuva eyo omusanga azimbye ebi nomubuuza kiki ng'ayombye ne mulamu ng'ayombye ne kati mulamu obusungu naye kwasa ekiri eky'omwana ekyo kakati nze oli wange naali mugobye mu maka agende waani ono muganda ono mwannyinaze wange kati oba yalaba toli ku sayidi ye alaba owolereza oli nti mpolerezaako oli ekyo kyekyamunyiiza bambi naye alimba alina ekyejo kingi ekyejo kati ekyo kyekyamunobya kyekyamunobya masowaani okwatika ne muganda okubaawo kati ono yasa ekyo nayo nsonga namwe ne mwana bakyala wa muganda woono kati ndowooza oli bwe yayomba ono n'awolereza n'owolereza oli yali ayagala abe ku sayidi ye otyo yali agala mbere ku sayidi ye naye ate era naye wayina sala mazima nalina sala mazima yes kubanga oli musaayi kati bannaye abantu mukula ne mutuuka ne mutukulira mukuze bwe mutyo nga mukyalimu oyo katemba katemba ezo firimu ezitagwa ezo abeereeyo mwami Fred kati ng'agamba wulira nze sina nabwe mukubira gamuwanga gamenya omutima sina mukubira mugamba nti gye watutumye tuleete naye ate era ne mwami Fred yayanguwa okuleeta ekitegeeza oyo omuwala ekiwala ekyo ky'ogamba wali okiyina nedda namanyonya bunyonya mpolampola ekyeza gwono bwe yanoba n'otandika onnoonya nengumiikirizaako emyezi ng'ebiri esatu kyembadde n'okubuuza kyakutwalira myezi emeka okugamba nti kanfune ekyeza ono mugole naye wa myezi ng'esatu wa myezi ng'esatu kati agenda kukola atya mpulira bulungi ati era olina kiraba nti akuwulira myezi esatu laavu mpya eyo naye nga omumpya batasobya jjukira mwakola naye ne muzimba kati which means gano amaka naye agalinako obuvunaanyizibwa kati ono olina kunoonya w'omuso oli akomewo anti kati bw'aba tali ready bakazi babiri si buli muntu nti asobola abakazi ababiri ate ye oli wagambuka akomewo ajja kwerabirira ng'abeerawo ng'akomyewo mu maka ge ani agenda omulabira anti ye mwennyini asobola obbaawo nga tamwina ani amuwa sabbuuni akaviiri anti era naawe oba olina otuukiriza obuvunaanyizibwa kuba omuyinamu abaana omukyala nno yalinze yalekawo n'engoye ze n'ebintu bye ekikulaga nti yali tagendedde ddala ebintu nga yabireka kati ate n'omala eyo emyezi egyo gyonna gyonna kati wandikitutte nti nno kitwala ali Saudi ku kyeyo kitwale nti ali ku Saudi ali mu kiyumba aba agenda n'amalayo emyaka 2 nagamba gumiikiriza omuntu agenda ewaabwe aba agenze kukola anti kitwale bwoti tagenze kukola kati ye ng'akwekoomedde naye aba yeebuuza jasi gy'otali kuba noono aba yeebuuza eyo gyali gyatava buli oba naye yafunayo naye nga ye okusinziira omukwano gumuluma bamukubako dda ekibaati munnange mwami Fred kyokka nno ye yeeyogerera namusanyufu ate ndemu okusanyuka olina omugole omuntu alina omugole omukyala nno ali shuwa abadde ajjirako naye olw'okuba ayagala omunone ayagadde tukole kino anti ayagadde tukole kino bwe tumala okuwa surprise omubuulire lw'omunona sikyadda mu bikadde ayagala omugambe lw'ogenda omunona adde mu bufumbo bwe ayagala nno ate omunone nga si ye yeekomezzaawo kyova olaba atuwadde ebirabo tajjiddeeko alindeko agira alindako okudda alindako
nze nafuna ekyana kati ate naddamu ebyo ndituuka ddi gye ndaga. Naye mwami Fred tufudde. Ndituuka ddi Nze nsoose ne ndowooza otusaagisa. Byaddala. Byaddala. Gyali emanju eyo. Gyali emanju. Ati ffe tulabye luno omulyango. Gyali emanju ali eyo. Tutandikirewa. Tetukonkonye. Temukonkonye. Mubadde batuufu. Kati ekyana kiri oba mugenda mukirabako. Bannaya. Mugenda muganti ate munaye. Ate ffe tuwakula entalo munnange twonoona emirembe gyo. Tetuze kwonoona mirembe gyo kubanga erudda gusinga ffe abaana bane tumala emyezi 6 nga tusuddewo amaka. Ng'osuddewo amaka. Hafu eya kitundu kya mwaka. Yali akulumyamu alabe. Ate yes. Ate era mwabikolanga n'anobayo wiiki nnaku 2 n'otamuganya n'opapa n'oweetala. Mu butuufu neetala omukazi ono nali mwagala 100 ku 100 naye yansumbuwa nnyo nga saa yonna yonna tava mu kkubo n'obusungu obutaliimu. Ensonga ezo ze mbabuuliddeko nazo ng'osiba ebintu olw'okuba ki. Kati kyemmanyi mwami Fred naawe okugenda oleete ekyana ky'otugambako wabirowoozaako ng'omuntu bw'otuula n'ogamba nti kati ono bwaliddira kuba nkimanyi oli musajja mugezi obadde okimanyi obudde bwonna ojja mmuwuliza si kyo kati wapulaaninga otya nti bw'oliba omuwulizza ogenda kumugamba bigambo ki bwendiba nga kati kitwala omuwulizza yeffe wano balooya be bamukiikiridde pulaani yo wapulaaninga otya talinayo musajja mulala talina musajja ate yanditutumyewo emyezi egyo gyonna buli bineeno nga byabadde ng'agenda n'omunona kati atiddemu naye n'agamba bannanga amaka gali kufa amaka omusajja ali ku ki olaba weeraliikiridde nerowoozeemu bannange kansooke nerowoozeemu naye nga siri bubi nnyo. bannange naye onaalumya jasi onaalumya obaka bwe ndiba n'obudde ndimubuuzaako bubuuza bamukyawa namukyawa gaalaali namukyayira ddala kati ye bw'onoowulira nti naye afunyeeyo tekiikulume sijja kuzimba mutima bw'anaafuna sizimbe mutima ye tayagala funa ali ku ggwe jase kyoleeta kyaki ekyokuba ng'afunyeeyo anti era mbadde nnina okumanya nedda oba afune wamma tebiriimu ebyokufuna takirowoozanga nako takirowoozangako ayagala musajja we mwami Fred okimanyi ne ku simu ye gwali ku wallpaper nagirabye essimu yabadde wali lwamuga etuwa ekifaananyi mukyalo oyo amazima amatuufu gennyini mukyala yansumbuwa abakyala kati ku kino bambi aboneredde akuze luli wali wamukwasa ekyejo n'omugamba bebi siso abbaawo wootali simanyi gy'oweebaka eyo oliwa n'opapa yalinze opape nga bulijjo teri kanyego anti olaba bw'osika ekitajja dde balya nkoko wandimuwooninzeeko n'omugamba nkuwadde ebbanga bwe riti oba tokomyewo ngenda wasa era nakimugamba nti maama gundi ebbanga lyenkuwadde emyezi 2 ku 3 bw'onaaba ogaanidde bwempasanga tozimbanga mutima yali amanyi osa nalowooza nti anti walina kimugamba walina munona towamunona era iye neera ye mulaavu tetuwanika yes ono gwe nafuna yanazaako enaku bambi neera tusobola otugambako mukama wanje ono yakola ki ono yanaaza ennaku yagikunazaako naye oyagala oli
aliwo oli oyo oli omukadde olweyo olukadde lwe lumanye ensonda n'olupya anti naye mukadde naye era naawe oli mukadde agandi eriiso ly'omukuba awadogala weewalaba n'eryomuto olinga bw'ali kukaddiwa naawe oba todda buto mwenna mukaddiwa tuli kaddiwa naye bw'ofuna omuntu akugondera buli kyogamba osigala obeerako n'oyo kino ekito tekizaalangako kino ekito kiri lubuto lulwo lwange ayongedde olumya luli lubuto ayongedde olumya kale ebibye sooka nembiteeka wali ku mabbali tufudde nabiteeka wali ku mabbali nosooka onyumira obulamu sooka nyumira obulamu kati mwe abanyomeddwa valentine yonoogamba tuyisiza bubi ng'oli alinze kati bye wakolera oli ku valentine wabikolera nabikolera ono naye namusuulako embooko mbooko yennyini singa mugirabyeko nene nayo mbooko temugirabe mwaligenze nemugirabako nemugenda mumujinja nalowooza nze nange ndi mujjawe nti oli mujjawe ono mukazi mukakkamu ntegedde agenda mutuwaanira ntegedde agenda kugamba oli wa mirembe tasobola wallahi abasajja nga bakyamuse ku bapya abadde oli yanditukubye oli tugeze nti oliye oli zivaavaako nnyo anti kati yemunewe tasobola alaba bimyufu nga mmwe naaga nti ate bano bazze kukola ki owulira bannange obugole bunyuma obeera tosobya buli kimu ziba ttiika agambye ntegedde nti agenda kugamba oli takola ebyo ebyo wabula obadde wamwetegekera okumulumya omanye adde yetegekera mukyala we Betty omulumya kati afunye omukisa omulumya obulungi ate laba bwe yatusindise ng'agamba tukwateyo awo tutumuweereze nti twatuuse bannange nze bwe ndifumbirwa sijja nnoba wakiri bwe tuba tuyombedde mu kisenge nja nnobera mu ddiiro eddiiro bwe linnema nnobere mu kiyigo awo wanguwa okkunona jaasi bannange bakunona mu ddiiro ne bagakomawo mu kisenge nze ndeka maama mpaka ddi anti bw'onoba ogusooka atuuka n'amanyiro oyo munobi yanoba emirundi sibala nakubala anoba n'ebintu tebikaddiira wabula nadde ngambe sijja sseka ne maama bannange byannaku ebintu bituuka ne bikaddiira gw'atonobye oli mutuufu jasi tulina wolereza gundi maama kimala naye bannaaye omanyi omuganda alogera mbu bw'onyigiriza enyindo ogireeta omusaayi nogireeta omusaayi maama naama oli anyigiriza nnyo n'obusungu obutaliimu ogenda okuba gy'obudde kibayita omukwano gwe mukwano bambi abeereko eyo asooka ndekemu alina obuseko laafu kwempya yannange ezenkimanyi bannange andekemu kati alabira ddala ono tali munyiiza simanyi oba oli awo naye nga sikisuubira anti kati nawe oli omukyala kiwulize ekyana kitendeke oli mwogerako oli simwogerako akaleeta mu budde ebigere bigonvu ebigere bigonvu ofukamira obufukamizi naye oli ng'aleeta ayimirira buyimirizi sha banna naawe olimba kati Justin lwakuba yanobye kati olaba ebyo oli kulaba bibibye oyinza okuba omanyi mutuuka mu laavu ne mwemanyira munno kati yatuuka ne mwemanyiira ne twemanyiira
Ng'ebyo si issue nga tobiraba lwaki tewabimugamba luli nti lwaki ompa oyimiridde. Namugamba nga naye akakyama amamera. Mwandibaddewo emyaka egyo gyonna nga teyali kugumiikiriza. Wagumiikiriza. Wandibyogeddeko at least oba n'ogamba ssengawe n'ambuulira n'akyusa mugani okuleeta obuleesi. Era nabo bamumanyi. Anti Jase ebimu olina kuba nga tovuddeewo senga bamugamba otuddeewo tovuddeewo obuzibu kuvaawo n'olinda emyaka omwezi gumu 2 3 kitundu kya mwaka kati kitwale nti yanoba 2025 kati tuli mu 2026 ekitegeeza akujjukidde abadde amujjukira naye ng'alinda ono naye yeeguyeeko annange kati nze awo nange ayagala okunneeguya baba banneerabira dda basijja nnoba njize eryo ssomo nja kunobera mu ddiiro onobera mu ddiiro eddiiro bwe ligira nnobere kati kali ndaba olina akabalaza kati bwe nva mu ddiiro nsobola n'okwebakako ebweru bana naye nno weebakawo ne batakunona n'osulawo ne bukya empewo neekugira ani aggobawo nyinimu ate yamugobako ono teyagobako mukazi teyamugoba omukyala yetwegwe mbadde ngamba gwe nze nga bangoba nga kiki ekingobya simanyi nze bangoba ya tebasobola nga bangoba bati wakiri omuntu yanviira n'agamba munaaye kaneesege n'akomawo ng'okkakkanye kati banejjaasi ate kati sisabeera mu bakyala be bagoba toliimu naawe ku bulungi bwe ndiko n'amannaamu mukubira omubuuze bwajja omubuuza kati nze obuuze nze ate mukyalawo nange nze alina okubuuza gwe tokikola ekyo mwami Fred tukitegedde oyagala nnyo tulumya naye tokikola ate tukikola totuukayo eyo mukazi olina mwagala era omwagala naye abakozi muli bazibu kituufu enjagala gye nayagalamu omukazi oyo era okyamwagala tewali kinene nnyo nze kale banne tewali na kinene kibaawukanya ne bane ebintu byewuunyisa busungu obwo bwe mbagambyeko jasi tukwasa kati bebi ali eyo akwetalira afumba kyaggulo naye mukozi bubi oba takirabako mujja kiraba olulala anti kati fe tuwubirako eyatutumye kati tumulaba ate tunyiigire ddala olaba ekivaayo jasi nga kinyirira kitiba netwongera onnyiiga mutuuke eri kitiba nsiima toyina kusiima mba nedda oyogeranga amazima nti kati onansinga naye abasinga tebakikola agakiriwa era mujja bw'aba ayambadde n'anyuma tosobolaga nti anyumye mujjawo anti olwedde oyogedde akagambo mujjawo ako kokka tosobola anti olwedde otandise n'akagambo nti mujjawo bw'aba kati kotandise nako kyekireese obuzibu mujjawo naye mmwe abatali bajja booli naye lunyumirwa nogamba mana kiri ekyana kyeyaleeta ate oli gwe tuleseeyo biwero kati olamanyi nti ayagala tulabe tumuwaanire tumugambe mbwe ekiri eri kati olabika oyagala jje nawana ewaka kati wabimanya nze mmanyi agenda situkiramu ajje alabe ku baana be addeyo kambwe nze kati bannaayi jasi bitegeera kati tuzzeeyo ago amawulire kati ate bwenadde emabega ndituuka ndigendaga ekiki ebyo naye tubimugambe naye lwaki tomukubirako n'obimugamba kati nkube ntya mugambe ebyo nti oli yawasa dda ye tabiwulidde ebyo byonna alinze omunone kyalinze asooka akwatamu oli munona oba bwendeba nekubye mumutima naye simanyi ng'era akyali waabwe afuneyo omulala
gobiyita byangu mukuze emyaka gino mune ku mukazi si kyangu omusajja kikwanguyira kati oyagadde adde ku lujja okudda ku lujja yaluvaako ayagala nno musajja we olabanga ffe abazze tusaaga kati ye agenda kwerumbira kamanya amawulire otyo nze kuno okulumya Promax sikulabanga kulumya oba oyagadde tulumyamu bulumya nga teri mukyala just kutukangamu nga bakuwa amagezi basajja banno bwaddangamu okunoba mukangemu okimanyi jasi nti kisoboka abasajja beewa amagezi yeno bannange ekyana kininze akulinze kininze emmere eri ku mmeeza ebitambaala biri okwo katugambu ye yali tabikola omwana mutendeke naawe tosalwa naye tatanaamu kati mwina abaana mwamuzaalamu abaana bameka omukyala oli ayagenda baana basatu omu babiri basatu nga tabikola bikunyumira n'obanga mukyali mwenna okumiikiriza n'ogamba oba oli awo ali eddako n'akyusaamu naye munange nga takyusaamu yadde kati wagenza olaba luutu eno gye yasembye onnoba nga luli bwe wapapanga omunone kati wagenza olaba nga tolina byakupapira muntu oyo bannange n'ekyana kininze twakitegedde ekyo siwakitugambye kati kyembadde ngamba kitugambye nti kikulinze ebintu bye twali tubipaakinze amakeesi biki ensawo twali tulina we tubitadde ebintu bya mama na byava dda engoye nga boonaziwanika ku busumaali zavaayo dda nabipaakinga nawe oba musobola okumutwalira nedda tomusobola agenda binona sebo agenda kubinona kubuleka toli wamunona sigazeewo omukwano abadde akujjukiza yatutumye kujjukiza nti nga bwe yanobanga n'omunona kati nga toli munona kyekyo ebimu ku bye twajjiridde n'okujjukiza nti akyakwagala alinze omunone nga bulijjo tugenda asigaza mukwano gw'abaana era bwazze aze okulaba ku bwana bwe ebintu byajja kugenda nabyo oba mumugambye kubimutwalira ebintu ogambe mwabipaakinga ensawo biki buli kimu twabipaakinga biri awo ne mubikuŋŋaanya wali ne mubijjayo temwagala bibalira space era saagala kubitunulako ebintu nabipaakinga byonna biri wantu biri omwo omukyala ne yeetala bulungi mu nnyumba yeetala bulungi ate yeetale ng'alaba engoye za mujja we kijja kati togenda munona sijja kumunona kati tulindidde bwereere okubanga bambi mukyala wattu alindidde bwereere tebajja munona ku luno sijja kumunona okuggyako bw'alijja okulaba ku baana be then ebintu byaligenda nabyo abaana akkirizibwa okujja obbalaba naye gano amawulire mapya tegagenda mukola bulungi nze mugambye wano mu kamesagi nti tukulabye naye ebiddako awo ngenda mugamba akkubire ngenda mugamba omugambye akkubire ankubireko bwakkubira kwata oyogere naye omunnyonnyole siina bwe nzizaayo mawulire gano kyokka wenna oli musanyufu kirungi omwami musanyufu bambi ate ayogeranga asaaga ng'olaba byangu kati togenda nona mama naamu nedda katukuleke kulemerako mama naamu togenda munona kale ebigambo ebisembayo ebimusiibula mama naamu ng'akulaba wali abeereyo bulungi nange ndi eno ndi bulungi omuddayo mumundabire kyekisembayo laavu ye tokyagira tomumisinga simumisingako yadde you don't miss her omutima waguwadde omulala nakuwa omulala kati ate nagwawuzaamu nagwawuzaamu mama naamu yanobanga ng'ebyokusaaga enamba bagiryawo ekiki enamba bagiryawo bwe bubaka bwemuwadde enamba bagiryawo talinayo kifo
byoyogedde obikakasa tugenda kakasa talinaawo kifo Jasa owulidde onakwatireko gundi keeke omwami mukwatireko bambi Jasi tugende tulye n'ekyana kyange kale ssebo ojja bimwegambira kale tweyanza ssebo ayayaya bannange abalungi abatulaba kino oyiga ki maama nze shifa siriimu mubagenda okwenobyanobya nange nalabanga binyuma nga ngamba kirabika boonobaawo ne bakunona bebikomaawo nkumisinga omulembe guno tekyali byakunoba woonobera tewali budde baba bakuriplacinze dda kati wa omusajja mutwalidde muteekereyo muteereyo ebintu jawo gonda mba kubitwala ekyona nkirabye omulabye kiwala kinyirira muwala muto ekyo kyeggo kiina amabina ngaagago nze bannange kyolugedde kyaki nze kyeyeekola kiwala kyeru kiina kasikini bambi era mukyala munnange yeekaabireko bakubako omuntu naawe n'ogamba nokkiriza mutima gunkuba n'okunkuba bambi akkiriza nze sikyogedde mu bubi mu mutima mulungi n'ekino kikuyigiriza ki kinjigiriza obutanobaanoba oyinza onnoba olumi kale wabaawo omusajja ng'omulaba akyakwagala kati wulira okunoba mbu simanya ate olina olutalo ne balamu bo ate kati mulamu waakunobya atya bannange bagamba nti kuba tujja byogera bagaye kifago oyogerera awo si gwaliyo mu bufumbo naye nze mba mmanyi bw'oba oyagala omuntu agaana muleka wadde distance nze olaba bwe mba omuntu mwagala saagala tumale na wiiki nga tetwogere oba mwezi era ntyamu unless nga waliwo issues nga yakyagala omanyi waliwo abantu nga ye munnange tewaba communication nga ye bwa kati osekedde ki bwe mankubuuza ekifusesezza ki ekiwala olimba ekikusesezza kirala Jasa oyogeraga amazima ekiwala ennyirira gyekinyirira walayi omusajja mutuufu kyekinsesezza kati olinga baana bambi client onaatusonyiwa omanyi buli lunaku kuba kuyiga bwe ndi wasibwa naye kati wano bwe mubanga byakudeetinga boyfriend osobola onnoba ate era oba onobyewa munoba ku ssimu butoogera osobola onnoba ku ssimu nga temwogera naye nze nnyingira amaka ngenda kuba nnyingidde oba ayagala nveewo njamu gaagwa aba yeetegula bwedda tulina kitegeera nkyalina okukusomesa nkyalina okukusomesa naye bannange kati nkoze tuli mu lutalo lwa mukazi kuddaka naawe oleesa olutalo olulwo tunaalusanga naye gwe ndi wano omutima gunkuba ndi haati ng'omukyalo oli omutima gumuluma ndimuwulirirako anti naye nga lwaki tomuwulirirako nnaku obuzibu tugenda okujjukira okukula okwebika bagamba okwenda okweyalira nga ki nga bukedde bannange omusajja bamutwala bamututte dda bannange tukule neggwe gy'emyaka naddala katunulira omwami emyaka gy'alimu n'egy'omukyalo kitegeera n'omukyala muto kuona omwami aliwa oli eyatutumye si muto nnyo era akyasobola ofuna omuntu asobola ofuna ate asinga nze gyasolooza buli budde ofuna abantu abapya binyuma tebinyuma obeera olina omuntu gwe wamanyiira anti waliwo oyinza obba wamumanyiira naye nga si yooyo mukama gwe yakutegekera
Bannange Mukama n'alinda abaana babiri basatu abasitaani bwakkema n'ova ewaka. Naye nga mikwano. Kimu tukiteekemu okukkiriza. Sorry, mukyala ni Betty. Mama Naamu we are sorry. Obubaka ninza okuba ne wayadde oyagala manya mazima gego getujjeyo omusajja yamuvinga dda ono abiri serious. Ono bamulaze ne mu nsonda we baateeka ebintu byo nti w'olijjira babikuwe babipaakinga dda. Okumanyanga okimanyi n'amatamu ge tebagafumba. Ate ebyo bitegedde ddi naawe olugamba okulijja ojubisa ku bintu bye bapaakinga kuliko ne matamu. Gali awo mu nsonda ewali. Kati omusajja adde amalooza tusobola obbitwala fe abaabiyingiza mu nju tyoke tubitwale. Bambi we are sorry biruma kihatinga bwetyo belated Valentine bwegenze bambi kati bamugumya batya Mama Naamu. Yekwase Mukama yasinga byonna. Sorry mukwano naye tebagambye bagenda sigazaawo enkolagana n'abaana. Bw'anaawulira nga mmisinza nnyo ng'akuba essimu nga yeefuula nti abaana taata Naamu omwana yasuze bubi ng'awulira kaloboozi ke. Naye nga ekituufu tebagenda kunona. Musajja confidently ate n'ono yeetwazizaayo keeke n'akonfaminga nti waliyo omukyala. Banne gy'aliye bambi. Okunona tebagenda kunona. Muzeeyi ali happy, musanyufu, he's glowing. Kituufu abadde ava mu lusuku. Agenze bamusaavinge. Mukyala ali lubuto luto. Ono ye n'okukola emirimu akatamuganya gikola. Buli kimu nkirabyewaawo mazzi. Kati oliye bena ejjaasa ate ekintu kino kijubisizza nnyo. Kati oliye nti ye yaki oli yaginonanga mu nnimiro. Wabitegedde otya? Nsaayansa. Kansiibule kuba kati ogenda kwogera ebitasaana oyagala nnyiiza kirayanti. Si kumunyiiza. Era olwedde yanyiiza edda. Ne we tunaagezaako wumba. Mawulire mabi. Bannange abatulaba tuyige bambi tetumala geno byana bitaliimu ensonga weeri n'ewatali nsonga gwe n'obeera mu makubo biswaza. Omuntu yasiibula ewammwe n'onoba ku mwana omu ku baana babiri basatu ng'era okyanoba tebagenda kunona. Kunoonya pulaani B. Pulaani A byebyo tebagenda kunona. Ne Valentine yayita kulowoozaako baali mu birala. Ali mu mukwano omuyitirivu nnyo ogw'ekitalo ye mikwano. So mwebale nnyo abatulaba temwerabira nti Hosh Fashions tulina bu free dresses obulungi ku bawala abato nganze paka ku bakyala abakulu bajjaasi. Bannange okikola n'abakyala abakulu bajjaasi mukyala mukulu. Ku bawala abato bunyuma mwabulabye bwe kati bwe kali. So ne veils zonna ez'omulembe. Nze muneera obongo bampita omukyala omukulu awomba. Ebigambo bibyaweddeyo so bwe kati bwe kanyuma. Abaagala ososibako omusipi waneeno. Naye nze saagadde gusibako. I wanted it to be free like this. It has a good material. Lugoye lwa ttaki ate muzimanye ez'ettaki. We have it in different colors. We have red color bamwagala. Me, I wanted this one. It's shouting. Actually, it looked good on me even. We have cream color. By the way, and different sizes. Bobo nsinga obuwanvu, it's okay. Nobo nsinga obunene, it's okay. Nobo nsinga obutono, it's okay. Nze nyambadde medium, but omutono nnyo small we have large kwa nsinga obunene. Kale jazz. Mukama bannaye Mukama yeebale. Nayambalyanga muzi XL. Kati ndi mu medium. Nyambadde medium size. Wow. Era omuwala olina kubanga yambala medium. Nange Mukama Katonda mbajjukiza nti ku Hosh Fashions mbagambye bali ku 0702562157. Yes, mugende mujje mutu contacting actually. Contact us on WhatsApp. We give you nice dresses. Naza abasajja tuziyina kanzu ennungi banange kanzu ezaidi. Weziri oba yagala to surprising omwagalaawo. By the way mwanguwe tutuuka ne tuba busy kyokka ne mwerowooza ku last minute ne munkubira nga sirina space.
ya nyongera okwebaza mmwe mwenna abakusharinga waka waffe nga naffe mutukonsidalinze mutulumiriddwa mukama akibabalire. Yes, tubejje eno tuyiribe tukoowe tubaleetere muteekeyo nga naffe kitugasa tukifunamu. Tumwebale n'abadde bakimanyi we kitukoseza naye ne mukyusaamu. Thank you, mwebale kukyusaamu. Naye nga ku Hypex Studios mbajjukiza nti bali Busabala Road najja Nankumbi ni Jacobins Motel ku ebifaananyi eby'omulembe ne videos ez'omulembe z'emikolo gyonna bali ku 0789 343802 oba ne basanga ku 0754 192434. Nsigadde yenze Nakawombe Shifa Hope omubwati ku TV zammwe oba ku simu zammwe oba ku laptop wonna wondabira. See you next time bambi mwongera tutuma surprising abantu. Happy Ramadan. We love you so much. Bye bye. Sorry bambi mchala Betty mama namu, we are sorry. Bwe tuba tusonyiwe ebitagenze bulungi, bwe tuba tetujjeeyo kyoyagala, tuba tetukikoledde expectations zo ziba tetuzikoze nga bw'obadde ozaagala. We are sorry but this is what we could do. Naye Rudda, somehow it is your fault. Tetujja kalekayo kagamba. Bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate